Kale nkwanirizaako ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo gy'osinzidde okutulaba n'okutuuliriza kyokola ky'amaanyi nnyindala anyongera okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Isma Olaxes jjajja Ichuli era ne ŋŋamba abo bonna ababadde bamumanyi nti kitalo nnyo nnyini ddala. Emmotoka ezituli emabega ze zimu ku zigenda okubeera nga zitwala abaziisi enkoko njeru wagenda okuziikibwa muganda waffe Isma Olaxes omugenzi kati. Yugi wanji muganda wange nga bitalo muganda bitalo nnyo ddala abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bitalo nnyo. Yugi gwe omu ku babadde nga ne omugenzi kati Isma Olaxes recently wali mu mpaka z'omupiira gwe yategeka. Isma mu kaseera kano oyinza kumujjukira otya? Isma ku lwange nga Yugi Extra Media, Isma ngenda kujjukira omusajja ateerya ntama, omusajja omulungi nno. Viki omwami oli singa omutuukako physically weewuunyana nnyo. Isma abadde musajja mulungi nnyo tetusobola kumwerabira nga batiktoka. Omupiira gwe twasamba nabo Viki waliyo era weebale nnyo okuba nga wali okuyididde. Isma versus TikTok. Yasooka n'agamba nti nga ye wa Comba Construction ataddewo miliyoni namba wakati w'aba blogger ne ba TikToker. Nkulayirira bwe twawangula omupiira Isma Olaxes yakwata miliyoni namba n'agiteeka ku ssimu ya Miki era miliyoni eyo ne tugitwala. Akasajja kabadde kaakabi mwana kyenyinza okugamba Viki man. Isma yafudde nnyo nno ddala era simanyi gye kijja tuleka ffe abawangaalira ku social media. Ewaliwo ogamba nti ewatali gundi ebintu ebisinga bijja kuba tebiriiwo. Ewatali Isma programu y'okumakya ayina kijobula ekiva e Bulaaya ayina n'ezuukuka eri ey'okumakya teriddayo kubaawo. Zuukuka n'Ichuli kyekimu ku byenjawulo Isma kye yali yajja nakyo nti ba bloggers ab'enjawulo bajjanga ku mutimbagano nga tubalinda ssaawa 2 za kiro ssaawa emu kudda waggulu naye ye n'agamba nti kambakeerenga ku makya abagenda ku mirimu nga batambula n'Ichuli. Ffe abamu ku babadde bakeera ku mikutu gye okulaba ate Isma ayogedde ku kyoba oli awo nga naye awa opinions ze ku ebyo ebigenda maaso. Yugi ba tiktokers ebbanga lye mubeereddewo tulabye nga TikTok ye app eriko entalo wano na wali. Isma katusuubire nti abadde tabayisangamu ggaali mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Okay, Isma Olaxes ku side ya TikTok mukkirize oba mugaane waakawe gwe babadde batambuza onfuna waka wa Isma Olaxes gwe babadde batambuza naye nga ye ku TikTok abadde muntu mulungi. Sina ku TikTok ko ka social media zonna oba oyagala oba toyagala era oba obadde n'akasajja ku Isma emabegako omanye history ate tasobola kuddamu wadde bagamba history addamu. Isma essaawa eno oba obadde n'akasajja ku Isma obadde olina bikusumbuwa busumbuyi kuba ye omuntu abadde ku saidi z'abantu ku saidi y'Abannayuganda. Okufa kwe wakutegedde bulungi. Kati nabadde ku dduuka nga twakava ku mukolo ogwe twabaddeko ne bashi ndi ku dduuka nina mukwano gwe bamuyita Mukalazi ng'ajja agamba bituufu akasajja kafudde ne mbuuza kasajja ki Mukalazi nga tandaga kifaananyi ky'Olaxes kolo ziizino nenkubira Isma ng'essimu eri bize nenziramu ne mukubira ddaaki essimu neevuga ne batakwata. Omutima ne gutandika okunkankana ne ngenda ku gundi ye ku Facebook ye ya page nga admini ataddeyo post admini ng'agamba kyannaku okubagamba naye nti jjajja Uchuli tagenda kuddamu kubeerawo era information ejja nalabye post eyo nze nabadde ndi mu kivulu kyambazira Tony cause we navudde ku mukolo gye twabadde nenziruka ku kivulu so gye navudde ku kivulu nange okudduka ku crime scene mwana era Uchuli ye Mukama amulamuze ekisa Viki kyenyinza okugamba Mukama alamuze ekisa Uchuli
birungi ki byotagenda kwerabira ku Isma? Ku Isma ebirungi bye bindi buli wamu okugeza lumu na meeting Isma emabegako bayitayo kyanje eyo munda nga nina business gye muleetedde. Isma alina kye yansomesa era ojja kiraba nja kikulaga. Okitaabe ki yakiteekako uchuli Olaxes nsirike. Ekyokubiri uchuli nga y'omuntu gw'oyinza otuukirira kuba omupiira ogwaliwo nze yatuukirira uchuli. Wangamba wasooka kutegeka baani wali side zenatete then n'obungamba ayagala kuzanya n'aba bloggers. Bwe ntuukira uchuli yangamba it's okay yugi tugenda kikola tukikwasaganya ate kinyume nnyo n'okusinga ki bw'olowooza era bwe kyali. Uchuli ebirungi bingi nti nalindidde ku ssente ya uchuli onfuna ng'evudde mu ntuuyo ze. Viki olaba tuli ba mukwano ne tulyangako ku ssente zange obadde okimanyi. Nange tolyangako ku yange era tujja sala amagezi tulyaŋŋane ku ssente za buli muntu. So walyako ku nsimbi ya Ichuli omugenzi kati. Era sikakasa nti waliwo omuntu ayinza okuŋŋamba ekintu ekinzija mu kugedozika uchuli oba ekinzija mu kungubagira uchuli. Bannange uchuli annumye. Viki uchuli annumye. Ne mama nga nkubidde essimu ku makya 12 nangamba nkakasa ono gwe baakubye amasasi omumanyi mugambye oyo n'essimu ye tubadde twogerezeganya ne audio nziina wano gye yasembayo okumpeereza byannaku nnyo. Kale kitalo nnyo nnyini ddala, kitalo tekikkirizikika naye nga ge mazima atuvudde ku maaso. Zuukuka n'Echuli, that segment, that moment teliddamu ku happening again ku mukutu ogumanyiddwa ng'ogwa Facebook. Alijjukirwa olw'ebigambo bye mu butambi bwe obusigadde ku nsi. Ekyebuuzibwa gwe ku nsi olijjukirwako ki? Kibuuzo kikulu. Bw'omala okumanya nti ensi terina kyegenda kunzijukirako, akadde kakyaliwo osobola okukola ensi kyeri kujjukirako. Katusuubire nti Facebook ne emikutu gyonna Isma kwabadde atambulira tugenda kubaako bye tumuyigirako. Viki Facebook Uganda tesobola kusigala kyekimu onfunye ate ne kano nkabalekera uchuli ajjeyo ba blogger bangi ba YouTuber bangi nnyo ng'era nabakumenyedde baggwayo ate ekirala ensi esiimeko Allah agera ensi esiimeko uchuli bangi tugenda musiima naddala abatambulira ku social media nnyo. Oyize eki mu kufa kwe? Njiza okubanga oyize eki mu kufa kwa jjajja Ichuli? Kyenjize era kyentegedde ne vidiyo za Uchuli zazaakola njizeemu ekintu kimu nti omusiraamu essaawa yonna okufa kukusanga okufa kwasanze Uchuli wabula nefunamu n'ekirala ekyokuyiga nti kankomewo. Kale Viki exclusive gwe mukutu bampita Viki Joro yali emabega wa kamera. Subscribinga ku mukutu tukyakutuusaako updates nyingi okuvira ddala ku nsonga eno omurasta akoze atya. Tukyakutuusizaako ddala updates zonna. Just weekuumire ku mukutu subscribinga sharinga comment section osobola okuyisa obubaka bwo obw'okunyolwa oba obw'okusaasira family ya Isma Olaxes omugenzi kati. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe n'ekitangaala kimwakire.